Kale abalabe baffe tubaaniriza twagala okubeebaza okuba nti mukkalidde tugende mu maaso n'ekitundu kino ekyagatali ku nfuufu. Nze Ssanyu Robina Mweru kandi n'emmebo mulungi. Kkiriza tutandike nga tukutegeeza ebikulu ebiri mu gatali ku nfuufu olunaku olwaleero. Ebikulu mu gatali yatuuka ekiseera nga tujjadde mu kuzaala. Omukazi atabuse n'ebba ng'amulumiriza okwekulubeeseza ku nnazaala. Okulonda abakulembeze b'obubondo bwa NRM kutandise, Pulezidenti n'abakuutira. Abazze okulonda obubondo bwa NRM batamye olw'abamu ku beesimbyewo okukweka abakiise. The election we are going for is not free and fair. Omulambo gw'omusuubuzi eyattiddwa omukuumi we n'amubba emmotoka ne ssente gutuusiddwa mu maka ge. Ewabadde mukwano gwaffe gwe tuula. Kale twongera okubeebaza okubanga mukkalidde tutambule ffenna ge gatali ku nfuufu era nga tutandise n'omukazi atabuse n'ebba ng'amulumiriza okwekulubeeseza ku nnazaala ye n'amusuulirira. Ensonga zino zituuse ewa RDC ow'Ennansana Charles Ranga atuuzizza olukiiko okusobola okukkaanyisa bano. Yusuf Sebumba nga mutuuze w'Ennansana Kabumbi mu disitulikiti y'e Wakiso yaddukidde RDC w'Ennansana Charles Ranga amutase ku maama w'abaana be Edith Nabaagulanyi kuba atuuse okumulisa kakanja akati enkambi yagikuba ku buzigo bw'abapangisa. Naye agenze mu maka g'ababiri bano okuwuliriza ebibatabudde. Embeera yasajjukira kwe kulaba ekifaananyi ky'omwana omukyala gwe nazaalamu omwana. Awo wava kalumajwera omwana wize emyaka 2 nga mulina yatuuka ekiseera nga nti tetukyadde mu kuzaala naye kwetata naye ng'omusajja ngamukolaki okwefaana. Ayongeddeko nti mukyala we yatabuka n'atwala buli kimu mwali ssente nkalu, TV, paasi sako n'ebiwandiiko ebyobuyigirize nga kino kye kyamutanudde okuddukira ewa RDC. Yakwata peya zange 5 ezengaddo nakyali mu nyumba n'azijjamu n'azikwata n'azitwala. TV yagiwanula waggulu. Byensaba passport zange n'academic documents. Nalina trip y'okugenda e Naivasha nga tugenda okusomesa renewable energy. Nga ninako padyemu $8 per day. N'enfiirwa ebintu ebyo byonna ng'omukyalo. Alina logo buku yange y'emmotoka. Nabaagulanyi asambaza ebyogeddwa bba n'alombojja ennaku gy'alabidde mu bufumbo buno n'ategeeza nti yeetammanga ku bba kaboozi ola yatandika okumukuba omugongo. Twatuukanga ne tubeera mu bulina oyo omwami ng'ayebaka atunudde bw'abanga mulwadde ng'oyo omwami taŋŋamba kimuluma. Ndi mukazi wa biso embeera gy'ompisaamu kyosaamu eyokubanga ayomba akola ki bwadda ne bweba nkukonga gekabuze bwe kati n'akuvuma n'ayomba abaana muli nabo mu ddiiro n'akuvuma obusiru bwe ozukasameko twala abaana ku ssomero yaŋŋamba genda ozaaleko ebbali 2 kitange teyazaala simange teyazaala muomuno agamba nti bba yasooka ejjoogo nga ye amulekera omutwalo gumunda ekitundu awaka kyokka ng'alina abaana ab'okulabirira. Ekino nnyo nga emitwalo 2 ayogedde ng'egyazuulamu nti bba yafunayo omukazi omulala ne bazaala n'omwana. Lwali lumu nga tulaba edduwa wenzuulira ebintu nendaba edduwa namugamba naye mpitako switi mpitako hani abaana ffe bakulira emirembe yenasanga mu ssimu nga byali ne malaya nga nesente ezasindisa asindikira malaya gwe basoma naye nange ndi mukazi. Nabaagulanyi agamba nti ensonga yazitwala ewa nnyinamwe ku magezi kyokka ate nnyina yaddamu kukutanamuko nga ye Nabaagulanyi ne waakubira nnyina essimu tazikwata kyokka ng'ez'omuka yanguwa okuzikwata ng'agamba nti maama we Immaculate Nankambo akoze kyamaanyi okusaanyawo obufumbo bwe.
amaliriza asaba bbamu emizigo ebiri agulirengamu abaana obugoye nga kino akikkiriza ne bakola akakalu n'agamba nnyina wa Nabaagulanyi yeekokodde muwala we olw'emize gy'alina ng'aliisa mukoddomi wa Kakanja nga ye ekyamutabula mukoddomi we okugendayo okumubuuzaako n'amusibirira enkoko agireetera abazzukulu. Bwe yagireeta muwala wange ono oba enkoko yagiwa baganzi be be baagirya n'abazzukulu supu tebamukola ki tebamuwuuta. Kati ngo ono nga nkubira essimu omuwala nga ŋŋamba maama naye lwaki okukuta ne bba wange ekintu ekyo bw'okijjamu kiremu question mark nnyingi nnyo okukukuta ne bba. Nnyina wa Nabaagulanyi atuuse n'omuzaala okukkira mu lukiiko luno. Wanneegaanidde sinze maama we, kitaawe yafa ne maama yafa. Nze ne bw'abanga afunye obuzibu ewange kajja. Ssezaala wa Nabaagulanyi naye olukiiko alubaddemu nga yeekokodde muwala we takyamuweera ddala kitiibwa ate ng'alina akanyomonyoomo eri abazadde ku njuyi zombi. Bw'atyo n'abasaba basonyiwagane bakuze abaana. Waliwo lwe baatabuka agenda okutuuka alunda nange nfuuse ensonga yali ampa ekitiibwa saawa yali takyakimpa nga n'okusabikiriza tulikyasabikityo batabagane. Naye muwala wange ebigambo bino ebyogerwa bitabula naye bw'obanga oluusi osirise owangaala. RDC Lwangabana bategeeza nti yeetawula bafumbo wabula okubagata n'asaba omukyalo okubeera omukakamu eri bba ate ne bba musonyiwe basobole okukuza abaana mu mbeera eyagaza. Kubanga mu nnyumba mwenna bwe mubanga mwagala kuba bakulu ebivaamu bye bino. Abaana bano badipendenga ku ono n'oli okuba abantu naye abaana obalaba bonna bali awo olowooza bagenda kukula batya. Lydia Nareiso yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate nga twetegekera okulonda okwa 2026 kw'okulonda kw'abakulembeze ab'obubondo bwa NRM kutandise enkya olunaku olwaleero mu kisaawe Kololo. Ssentebe w'ekibiina kino Pulezidenti Yoweri Museveni asibiridde ababaddeyo entanda ey'okukolera awamu n'okulwanyisa ebyo ebinyigiriza bannayuganda. Okulonda abakulembeze b'obubondo bwa NRM kutandise ku ssaawa Kololo enkya ya leero era nkutandikidde mu Bbugumu nga kwetabiddwako ssentebe w'ekibiina ekyo era Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Tiwawula Museveni nga yerekeddwa ku Maama Jenti Kata Museveni. Baaniiziddwa abakulembeze ba Seeke, Ssaabawandiisi w'NRM Richard Todong n'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoi. Todong awabudde abalonzi okuwangana ekitiibwa kubanga okulonda okugenda mu maaso kwa mu nnyumba. As we compete with each other internally in the party, we need to be conscious. And after your competition, the family will still remain as a family. Focus at the bigger picture of the party, the goals, the mission, and the objectives of the party, more than your personal interests. Pulezidenti Museveni ayogeddeko gye bali ng'asoose kunnyonnyola ebyenfuna by'eggwanga lino bye lituuse okuva NRM lwe yajja mu buyinza mu mwaka gwa 1986 okutuusa olwaleero. Undertake a qualitative leap to a high middle income economy of $500 billion. Agambye nti Uganda etuuse ku sserikola ebyamaguzi ebyayo okuli eddagala n'entambula nga bbaasi ezikolebwa Bakira Motors n'akakasa nti kati amawanga ag'enjawulo gaagala nawo kujja kukolera kuno bbaasi zaago so nga luli yabayitanga nga beewulira kati naye okusaba kwabwe yakugaanye. Now when we started making our own buses and our own vehicles, they said they came and said that they wanted to assemble vehicles here. I said no, too late. We don't want assembly. We want to make our own vehicles.
Pulezidenti akakasizza nti bannayuganda abaavula Nkope baakendeera okuva ku bitundu 68 ku 100 mu mwaka gwa 2013 nga mu kiseera kino bakola ebitundu 33 ku 100 kati gavumenti etadde ku nnyingiza ya buli omu ng'eyita mu kulima n'okulunda. We are appealing to all Ugandans. Make sure that your family and your children are in one of those sectors: commercial agriculture, factories or artisan shops, services and ICT. Mwai Museveni yasibiridde entanda abakulembeze okukolera awamu okulwanyisa obwavu, okulwanyisa ababbasane za gavumenti naddala eza PDM, poliisi okulwanyisa abamenyi b'amateeka era n'abakuutira okulopa abaserikale abagayalira ku mirimu, ekiwa ebbeetu abamenyi b'amateeka okwegiriisa ng'ezzaana eddekera obuliri. Fight corruption in your area. Don't allow corrupt people to undermine your progress, to steal PDM money. Make sure the police fight crime. If they don't, report them. Mu kizanja ekiddako Mwai Museveni ategeeza nti wakufaafagana n'amasomero agasasuza abayizi ensimbi nga wanalaze nti amasomero ga primary aga gavumenti gali 1,200 okwetoloola eggwanga nga galimu abayizi obukadde 9 so nga amasomero ag'obwannannyini gali 3,200 kyokka nga alina abaana batono ddala akabonero akalaga nti abayizi bettanira nnyo amasomero ga gavumenti okusinga ag'obwannannyini olw'ebisale. If you support the NRM and we win the elections, we are going to insist on free education in government schools. Ku nsonga y'ebyobulamu Mwai Museveni agambye nti bitambula bulungi okuviira ddala ku ndwadde ezalumbanga abaana, wabula nga mu kiseera kino tezikyabatta kati okusoomozebwa okuliwo wakubba ddagala lya gavumenti okuva mu malwaliro gaayo ekiviirako abalwadde obutafuna buweereza. And you who live in the rural areas, you know what is happening. You can help us to track those who are stealing the drugs. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Now out upon the chairman. Kale nga tukyeyongerayo n'akalulu ak'obubondo mu kibiina kya NRM enkalu mu kulonda abakiise ab'obubondo bwa NRM kutandise wakati mu bamu abeesimbyewo okutaama nga balumiriza bannaabwe okukweka abalonzi. Ko sawa 12 okulonda abakulembeze b'obubondo bwa NRM kutandise kololo efe birondibwa okulika akabondo k'abakyala akabavubuka akabaliko obulemu abakozi akabondo k'abanabi abasoboze akabazirwanako n'akakiiko k'abakulembeze abalonde mu kibiina bayite ba historiko okulonda kutandise na Dr. Tangu Doyi akulira ebyokulonda mu NRM okulungamya ku ngeri kugenda okutambula. The second national vice chairperson female, the vice chairperson central, vice chairperson eastern. Ebbugu mu kifo ky'omukiise w'abasoboze ku lukiiko olufuzi lwa NRM ng'ebiranyirwa Wakati Haji Hassan Basajja Balaba Philip Kakulu Siza Mulenga ne Sanje Tana bano basekugana kulonda nga balumiriza munnaabwe Basajja Balaba okweka abalonzi e Nairobi ne Tanzania nga bakomezaawo mu kiro ekikeseza olwaleero. And this individual is against and above the party rules that he could take delegates out of the country. We also raised it in NEC that we have been denied access to the voters where one of the candidates had ferried the voters. How can you have 750 delegates and you'll be voted by 3,000 delegates? How do you participate in this? Bano basabye Tangu Doyi akaluluka abakasaze mbalonde olulala nga bamaze okwetegereza abalonzi abatuufu. We cannot allow that, and as patriots we say no election, no sham election in NEC, one of the highest decision-making body of the country, and the party NRM decided that investigations must be first completed for this election to take place. And we want that the investigation that the president ordered during the NEC deliberations
be completed. basajja balaba labiddwa kungayogera bamunoonyeza akalulu okuli omubaka wa kibuka bati nobere n'abalala lwakadale Robert omwozi wa pulezidenti ku byobufuzi yasabye enjuyi zonna ezesimbye okubeera bakakamo ku bakalulu ka mu nnyumba. Ffenna bonna bana beesimbyewo tiimu bantu baye n'alimu so tusaba kukwatagana nabo bonna kukkiziganya ne tukola balina obusobozi temulwana teri kintu ekibaleetera olutalo lwonna. Bo amaze ebisanja ku bifo by'abakyala kyokka nga bafugidde emyaka 10 baagala Pulezidenti Museveni ab'obuvunaanyizibwa balala mu kibiina olw'ensonga nti kati balina obukugu bongi mu kukunga. Excellency omulungi waffe President tukusaba taata nti kati tuweereza nga bwe tuweereza emyaka 10 batuwa ebifo ebirala mukama wange okubeera nti tusobodde okutambula naye gino emyaka 10 gye mmazeeko mu kifo kino nga nze ntwala Kampala. Ye Kapiteni Mike Mukula alaze okutyula okugulira abalonzi okususe ng'agamba kino kyoleka ekifaananyi kitali kirungi eri ekibiina. Njagala bategeeza nti enkola eno ejja twolona era bwabanga tetwegenderedde paati eno ya National Resistance Movement n'ebibiina ebirala ebisobola okukulembeza ssente bajja kufuna ebizibu mu maaso. Ategeeza nti ekikolebwa kireetera abawagizi ba NRM omutima gw'ekibiina okubaggwamu ne babeera nga balowooza kimu ssente. Era njagala bategeeza nti abamu ku ffe abamu ku bantu abamu ebyokulonda babivuddemu era Munnayuganda asobole okwegendereza tuli ku bwokeeke. Robina Dantale ne Brenda Damale bakusakidde eggulu eno lwabukede TV. Ate poliisi ekutte omukuumi wa kampuni eya Dawn Security Services eyakubye omusuubuzi w'emmotoka amasasi agamusse. Ettemu lino lyabaddewo akawungezi k'olunaku olw'eggulo mu Kampala. Wano bamusanze Kihihi e Kanungu. Hilale bya Ruhanga omukuumi wa kampuni ya Dawn Security Services yakidde omusuubuzi w'emmotoka Anthony Mutinisa n'amusindira amasasi agamujemudde awatali nsonga yonna. Ettemu lino lyabaddewo akawungezi k'olunaku olw'eggulo ku woofiisi y'omugenzi wabadde akolera esangibwa Ministers Village Ntinda wakati w'essaawa 9 n'essaawa 1. Kigambibwa nti omukuumi bya Ruhanga yakozesezza omukisa gw'olunaku lwa Sunday abakozi lwe batabeerawo n'akolera ekikolwa kino nga kiteeberezebwa okuba nti yasoose kusala waya eza kamera ezateekebwa ku kifo kino mu ngeri y'okubuza obujulizi. Okusinziira ku Hassan Bukenya abadde omukozi w'oku lusegere lw'omugenzi bya Ruhanga olwamaze okutta mukama waabwe yakuulitse n'emmotoka ekika kya V8 ebadde yakagulibwa wamu n'ensawo egambibwa okubeeramu ensimbi ezitamanyiddwa muwendo. Kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwa mukama wange abadde anzigye mu mbeera eyasumbuwa akaseera kubemu asikale be yagenze nabyo oluvannyuma lw'okunoonyereza amatwalo emmotoka yaffe kyateriiwo. Oluvannyuma poliisi yatuuse neyeekebejja ekifo kyonna era omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago wabula nga ekifo kyasigadde kikuumibwa poliisi wamu n'ebitongole ebyokwerinda. Bano era bakedde kwebulungula ofiisi zonna nga tewali abadde akkirizibwa kuyingira munda nga ekifo kyonna kisibiddwako obuguwa. Eno abakozi wamu n'abooluganda batuuse ng'embeera ebadde ya kiyongobero. Bukenya agamba nti amawulire g'okufa kwa mukama waabwe yagafunye ku ssaawa 2 ez'ekiro nga teyasoose kukikkiriza okutuusa bwe yamwerabiddeko. Nabadde waka wange nga ntudde ku lunaku lw'Esande mba ndi awo amawulire ne gantumira ne bankubira essimu ne baŋŋamba bwesi wafudde. Ekimpisawo binyoni ntagala awo nnyonyize engoye ze nteekako ntambudde nziruse nfune boda entutte Ntinda nga njagala okakasa oba ddala kituufu omugagga afudde. Namaze kutuuka ku siini ne mwerabirako mukama wange ng'agudde wansi n'entegera mbu ddala kituufu bamukubye amasasi afudde. Agamba nti n'okutuusa kati bakyewuunya ekituufu ekyabagudde omukuumi okutta mukama waabwe kubanga tewabadde embeera yonna ey'okusika omuguwa. Tetumanyi oba baasobaganye eki kyekituufu, tetumanyi kye baasobaganye. Tetuyinza kulimba kwa babaddewo babiri. Ayogedde ku mugenzi ng'abaddewo enjawulo mu buweereza bwe nga bamuyigiddeko bingi era ng'okuvaawo kwe libudde n'eri emirimu gyabwe. Abadde musajja ayigiriza mu bizinensi era ng'akeera ku makya n'akubuulira ky'onaayongera ku ky'olina mu bwongo bwo. N'omubuulira ensonga n'agigonjoola ebanyigiriza n'agisootinga. Kale nga buli kimu akuzza ebbali n'agamba owaayi Hassan tukole wetu ne wetu.
Nyabakozi bannange bonna sisuubira ayinza mwogerako kibi. Ategeeza nga mu kiseera kino bali mu nteekateeka y'okuŋŋaanya emmotoka zonna ezibadde zibanjibwa okukomezebwawo ku ofiisi okutuusa ng'embeera eno eteredde. Abalala okuli Anthony Mucunguzi boogedde ku mukwano omugenzi gw'abadde nagwo nga n'okufa kwe kubalese tebalina mirimu. Nga afuna emirimu agamba Tony oli bize? Siri bize, jangu tukole. Of course kati tulina mirimu abadde muzadde. Ku kyalomba lwa omulambo gw'omugenzi gutuusiddwayo ku ssaawa 9 ez'olweggulo nga guleeteddwa kampuni ya A+. Omubuulizi Mwesigwa Tenderisa okuva ku kkanisa ya St. Luke ku Mabombwe asabidde abaana b'omugenzi n'omukyala n'asaba okwongera okwekwasa Katonda. Abamu ku bakungubazi okuli Juliet Mulwana ne Naroga Mariam basabye abakozi obutasiba busungu ku bakama baabwe kw'ossa ne babboosi okwongera okunyweza enkolagana yaabwe n'abakozi era ne bavumirira ettemu lino. Enkolagana yo n'omuntu kubona omwami aludde nnyo n'omusajja ono ng'akola naye enkolagana wamu ne fitina nyinza giyita fitina eri mu bantu naddala be tukozesa. Mukama wo bw'aba akukozesa lwaki tomunnyonnyola ensonga ekulimu okusinga bw'omutta omugye mu bulamu bw'ensi. Netwekwasa Mukama Katonda waffe abakozi ne mukimanya nti ebyo bye muyitamu ne babboosi bammwe bwe bakola ki bwe bayitamu. Oba oyinza olowooza nti ye alina ssente. Basabye bannaddiini okwongera okulyowa emyoyo y'abantu okuvaamu ebikolwa ebyekko. Engeni ya Apostle Joel Magoola ku lwa famire y'omugenzi annyonnyodde enteekateeka ez'okuziika nga bwe zinaabeera ng'olunaku olw'enkya wajja kubaawo okumusabira entebetebe bweyogerere n'oluvannyuma atwalibwe hoyimu okuziikibwa. Ku makya Lwokusatu pulogulaamu yaffe ejja kutandika mangu 6 gwennyini okusaba kutandike. Tusuubira okuziika ku ssaawa wakati w'essaawa 8 ne 10. Bwe buzibidde poliisi etegeeza nti ekutte bya Ruhanga ng'emusanze Katwe Cell Kihihi Town Council e Kanungu ng'adduka. Emmotoka gye yabbye ng'amaze okumutta eri ku nnamba UA 769 BQ nayo bagizudde. Bya Ruhanga bamusanze n'akampa Mark gwe bamukutte naye. Disani Mutyaba ne Damba Taddeo bye bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kibi nnyo n'emboozi ezo okkiriza tusooke tukuwummuzeemu katono tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Conversion Feeds Limited abakutuusaako ekirungo kya Intracto kati ate tuleese broiler 35 mu abalunda zileya 10% tumulina tusange mu maduuka gaffe mu ggwanga lyonna. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka Banana Flavor Gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika. Kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda. Keyunire akalulu 226 abeekalangala balaze enguudo ze beetaaga okubakolera. Kale nkulisayo nnyo mu kumulamu ku kitundu kyaffe ekyakubiri ekyagataliiko nfuufu. Tutandise n'obutaba na luguudo lwa kolansi e Kalangala. Kino koddwayo ng'ekimu ku biviirako obubenje okweyongera olw'ebinnya ebingi ng'emmotoka tezisobola kuyisiŋŋanya bulungi. Zino ze zimu ku ezo ensonga ze basizzaako essira ezirina okukolebwa omwaka ogujja mu kunoonyereza okwakoleddwa Vision Group. Okuva mu mwaka gwa 1989 Kalangala yafuna obwetengereze obujjudde nga disitulikiti ng'ekuttulwa ku Masaka. Eno okugituukamu olina okuyita ku luguudo lwa Nnyendo Bukakata era Bukakata w'olinnyira ebidyeri ebikutuusa eruku. Eno erina oluguudo lumu olwamwasanjala oluyitibwa Lukumulabana era luwezaako kilomita 66. Kyokka olw'obutaba na koolaasi kireetedde obubenje okweyongera nga Nannyanzi Betty kansala w'Emugoyi bw'annyonnyola. Ebiseera ebisinga emmotoka bwe zijja nga zidduka nnyo olw'embeera erimu okugoba ferry. Weekanga ng'enfuufu esituka. Enfuufu eyo bw'emala okusituka omuntu ajja ayingira oluguudo oba wa bodaboda atuuka ekiseera nga takyalaba gy'alaga ekiddirira nga atomeregana ne banne. Mucunguzi Justus nga yakulira abasaabaza abantu mu mmotoka za takisi e Kalangala agamba nti olw'obutaba na koolaasi ku luguudo lwabwe luno kibaleetedde okulemera mu kukozesa emmotoka ziganyiganya. Oluguudo luno kyabona ebiseera ebisinga ekyaganje mara okubeera enkadde Kalangala abasinga bakyakuleeta mpya kuba bwegireeta
temala mwezi nga tefudde. Byaddala nti enfuufu ebeera nnyingi osobola okwenga lupya olina okuluteeka ku display ebyaddala ogenda okumekereza mu nnaku 2 oba 3 olumaze okukaddewa. Amani Jiribe nga mukulembeze abuulidde Bukedde TV nti singa oluguudo luno luba lukoleddwa koolaasi ebyensuubulagana Kalangala ssaako enkulaakulana bijja kweyongera. Bannabyanfuna abatandisi b'emirimu ekyo kibatiisa nnyo ekyokubanga oluguudo luba lubi okuleeta amamotoka gaabwe okutambuza ebyamaguzi byabwe okuva mu byalo okuyingira ssente ekibuga. Tulabira ddala singa oluguudo luba lukoleddwa koolaasi enkulaakulana egenda kuddukira ddala sipiidi. Ssentebe wa disitulikiti eno Rajabu Ssemakula ye mwennyamivu nti wadde nga ebyamaguzi bingi gavumenti byejje Kalangala kyokka ekyalemereddwa okubaddiza. Ebinazi bimaze emyaka kati tuli mu myaka 15 nga tukungula kakati bwe nkugamba nti bw'obwetaavu bwa kolansi bwa lwaleero si bwankya si bwajo wabula bwa lwaleero. Wabula bwe yabadde ku mukolo ogumwe Kalangala, minisita w'ebyenguudo n'entambula General Edward Katumba Wamala yategeeza nti gavumenti yamala dda okubalirira n'okusasula abantu nga balinze minisita w'ebyensimbi okubawa ssente z'oluguudo luno. Ekisigadde kati minisita ya finance kutuwa buwi ssente kuba ne contractor tumulina obukola oluguudo. Kati minisita ya finance esigadde busigazi konfaminga ssente nti weeziri oluguudo oluva e Masaka okudda e Bukakata lulwo lwamala dda okukubibwa koolaasi nga wano emmotoka zitambuza emirimu kinnawadda era ab'e Kalangala nabo baagala gavumenti ekole kyekimu. N'abatuuze b'e Ssembabule bakukkuluma lwa nguudo ze bakozesa. Bano nga bali mu magombolola okuli Mabindo, Mijwala, Mateete n'awalala bagamba enguudo z'amagombolola tezifiiriddwako. Bagambye nti ebyamaguzi byabwe bingi bitundibwa layisi olw'okuba ebidduka ebyaligenzeyo tebituukayo. Emmotoka zinenene ezinezeetika ebirime naye etya kujja mu kyalo nibatugula layisi. Oluguudo luno lutiisa bw'oba olina emmwanyi zo ng'osobola ku kyuma tosobola kuzitwala era emmotoka ekuseera nnyo. Twagala nnyo okukolera abantu naye ate ensimbi tuwali naye twasabye gavumenti netuyamba naye ngula kasente kewa amagombolola. Sipiika w'eggombolola Mijwala Namukasa Farida asabye ekizibu ky'ensimbi entono gavumenti zeebawa kiroboozebweko kuba nabo ng'abakulembeze abantu babateeka ku nninga naye nga ssente ze bafuna ntono. Kuba olw'okuba essente entono gundi kilomitaazi nga mpanvu tolina ky'oyinza kukolako yadde n'ekimu. Butuufu gavumenti etuyambe etwongeze ku ssente zeetuwa ng'eggombolola. Akulira ebyenguudo mu disitulikiti Ssembabule Konde Stanley agambye nti ensimbi akawumbi gavumenti kebawa kabayambye nnyo okukola enguudo naddala eza disitulikiti wabula ez'amagombolola ensimbi zikyali ntono ze bafuna. Road network yaffe ennene tuli mu kilomita 10 n'okusoba naye the billion shilling road maintenance grant etukoze bulungi okubeera nga enguudo ezisinga ezibadde embi eza disitulikiti tuzikozeeko. Unfortunately eno billion gye baatuwa tubadde tuconcentrating ku district roads. Nkuba Samuel n'ekintu nno ebakusakidde gweno ku Bukedde TV. Ate bo abatuuze b'e Buziga baguddemu ekikangabwa ekifo ekiyoterwamu kiyite sawuna bwe kibwatuse ku hoteri ya Buziga Country Resort mu Upper Buziga e Makindye era ababadde munda ne kibookya. Poliisi ezinzeeko ekifo kya Buziga Country Resort nga nno kiriko sawuna eyawatuse mu kiro. Abantu basatu bafunye ebisago ne batwalibwa amalwaliro ag'enjawulo nga biwala ttaka nga olwoni yakutuseeko okugulu. Kyaguddeko enjega mu sawuna bwe yalemeredde ndowooza enteekateeka eyabaddewo omuliro ekyuma ne kibaluka. Abo ku babadde bagamba nti ebbugumu lyabadde lingi munda ekyaledde ekiba kya gasirinda eyabadde munda okubwatuka. Abakyala basatu abadde munda bakusiddwa okubwatuka kuno nga kulikoza Hara Nakaweese ow'emyaka 60 omutuuze w'Ekatuuso Buziga ng'ono yamenyesa oggulu kw'oteeka n'okufuna ebisago eby'amaanyi. Ala abakusiddwa kuliko Hajati Masituula ng'ono yayokeddwa omuliro mu kifuba n'ebitundu ebirala eby'omubiri. Ne Mama Ramu yafunye ebisago eby'amaanyi eby'omuliro. Bano batusiddwa mu malwaliro okuli Kiruddu Nsambya n'emulako gye bafunira obujjanjabi. Kabandize Shafiga omu ku batuse mu kifo kye nasabye abalina zisawuna okugikozesa abakugu okulaba ng'ebizibu bino tebibeerawo. Ssaabagagga bafune abakozi abali professional abasobola okuba nga balambula kubanga ekintu kino kikozesa amazzi kikozesa omuliro
naye kati kino kyatuuse ne kigwamu amazzi nga teri afaayo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kapularian Luke Wesigire ategeeza nga poliisi n'ebitongole bya byennyiniya bwe bikola okulonyeza ku kituufu ekyavuddeko essawuna okubwatuka. Bategeeza nti poliisi ekyakuumyewo tetukkiriza muntu yenna kuba nti no yeetalirawo ng'essaawa zino za kunoonyereza kumanya ekikola kino kyavudde ku ki. Y'omwogezi w'ekitongole ekitondera ebyokuzimba mu ggwanga ki National Building Review Board Herbert Ziwaka agamba nti babakanyira okunoonyereza ku nsonga eyavuddeko nabo ono awulwamu ne KCA. Ekisooka mu kunoonyereza kwaffe kye twazuula nti sawuna zino esinga obungi tezirina nkola ya kikugu ey'okupima ebbugumu oba omuliro okukozesebwa mu sawuna zino. Ziwagamba nti bakola okunoonyereza gye bavuddeko ne bazuula ng'ebifo byekweyetiza ebitundu 9 ku buli 10 bikozesa nku ng'ate ku 9 ku 10 biri mu mbeera yakati baganga essaawa yonna byabika. Zisobola essaawa yonna okukwata omuliro tezituukana na mutindo 9 ku 10 nga buli sawuna 10 emu yokka kweza ez'enku yetuukana n'omutindo. Alabudde abantu okwegiriza sawuna ezikwesa enku nti kuba tezirina biba bipima bonyi bwa bbugumu eringira ekiteeka babikozesa mu matiga. Amagezi oba okuwabula kw'empa bannayuganda mu kiseera kino nti sawuna ez'enku muzeewale kubanga za bulabe nnyo era tezituukana na mutindo. David Sikayombya ne Fred Kajibi bakusakidde eggulu eno lwabukedde TV. Ate bakansala banyize Road Mayor Erias Lukwago ebitoliro nga bamulanga okubajwetekako ebigambo nga bwe baweebwa ensimbi omugagga Hamis Kigundu asobola okutwala omwala gwe Nakivubo nti bino byonna bye yayogera temulinsa okujjako okunoonya akalulu. Olutula lwa kansala ya Kesisa olwayalo lubadde lwa bbugumu nga kansala wakubaganya empowa ku ky'omugagga Hamis Kigundu wansi wa kampuni ya Ham Enterprises okuba ekibaati ku mwala gwe Nakivubo ogukulaakulanya. Bakansala okunya Road Mayor Erias Lukwago babadde baagala nnyonnyola ebigambo byazze abajwetekako nti mu kansala yatuulanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna baayisa ekiteeso ekyawa omugagga Hamis Kigundu olukusa okuzimba ku mwala. Olutula ono lwetabiddwa amyuka akulira ekibuga Kampala Benon Kigenyi era ngo naye bakansala bamutadde ku nninga bamulagidde aleete ebyasalirwawo mu lutuulo n'alemererwa. Did he find any resolution in the minutes, because he's the one who is our secretary, which says that the council has given Nakivubo channel to Ham Enterprises? I want to get that credit from the ET. Kigenyi ategeeza nga watatambudde n'ebyo ebyali mu lutuula era nga tenakyayinza kubyogerako mu kiseera ekyo kubanga bamuyitidde alina olukiiko olulala lwabaddemu. I will review the minutes and make my comments. I have not read them to that point. Informing this house that he has never looked at the minutes that we discussed. This is terrible. I have here with me the minutes that were sent to me. If I may be permitted to cite only 3 resolutions for your own interpretation. Lukwago ategeeza nga bw'ayagala olukiiko olukwata omugagga Hamis Kigundu era luggyeyo ekibaati kyakubye ku Nakivubo. Bakansala kibawakanyizza nga bagamba si buvunaanyizibwa bwabwe. Management who is charged with the enforcement should proceed. Management, they are the ones in charge of enforcing law and order. They should proceed and arrest Hamis Kigundu and prosecute him for carrying out illegal construction there. We are not supposed to deal with legal matters. Bano balumiriza Lukwago kuba naye olukiiko lwayogerako yalulimu era nga lwaliyo mwezi ogwokuna wabula beewuunya okuba nga bireese kati kibagamba ndi ono ali kalulu kanoonya. Bw'aba teyali mu mativu yali asobola okukomyawo issue y'emu ku order paper naye bw'aba ajja kati mu kaseera ak'akalulu ekitegeeza alina ky'abalanga omuntu. Lukwago agezezzaako okuwaayo ebyatesizibwako mu lukiiko olwo wabula n'alemesebwa oluvannyuma lwa bakansala okubaako abamu ku bantu bebeekengera ekintu ekiviiriddeko olukiiko okuyiika bw'atyo sipiika Zahari Yolika n'alongezaayo. Oluvannyuma ayisa ab'amawulire n'ayogerako nabo nga wano yeewuunyiza bakansala okulemererwa okuyimira ku magulu gaabwe okuyisa ekiteeso ekyokukwata omugagga Hamu. Tusabye Road Mayor nti naffe tuli bannabyabufuzi nga naye bwali muki munnabyabufuzi tusaba
statements ze yakola ku bakansalas ba NUP nti batunda omwala azijjeyo tumeteeka politics mu development ya Kampala City. Oluvannyuma lwa kanso bakansala betwogeddeko nabo balegeeza ng'ekintu Lukwago kyayagala okukola bwe gutali mulimu gwabwe nga tebalina buyinza bukwata haamu. Bakansala mukanso tetulina okutuuba ekisonta wamande tejja emirimu mirala nnyo wabula DPP IGG tebamuvunaanyizibwako. Ajja kujja mu kkooti aŋŋambe ssebo nsibangaani omuntu alina okudifectinga ekyo the executive director bw'akifectinga n'akisindike wa DPP. Tutadde akazito ku technical wing twagala kulaba nti haamu bamugulako emisango mu mangu ddala. Bano era balumiriza nti Pulezidenti Museveni yennyini yawandiikira ebbaluwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'amulagira okuwa haamu obuyinza okutwala omwalo ogwo asobole okugukulaakulanya oluvannyuma lw'okumulaga pulaani ye n'emmatiza. Executive order ya president eno kanso terina buyinza okukola ki okutagigoberera, so they are wasting time. Bakansalira basoomozeza Lukwago akomye okwogera mu ofiisi kyokka bakulemberemu ekiwejjowejjo ku muwala guno bajjeko ebibaati. Ajje bigamba abirekeraawo byayogera ebyobulimba ajje tukkirire ku kibaati Lord Mayor akakase ensi nti talina haamu ajja tukulembera agenda ajjewo ekibaati. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Nabino bwetweyongerayo abantu 3 bafudde mu ngeri y'ekibwatukira okuli ababiri abagudde mu nnyanja nga ku bano kubaddeko omuyizi w'essomero abadde agenze okuvuba emmamba saako omutuuze omulala afiiridde mu kiro ky'enkuba ekitonye. Bino byonna bibadde ku kyalo Mmengo mu ggombolola ey'Empuge mu disitulikiti ey'Emukono. Ekikanga wakigudde mbatuuze ku kyalo Mmengo ekisangibwa mu ggombolola y'Empunge mu disitulikiti ey'Emukono abatuuze babiri okuli n'omuyizi wa siniya eyokusatu abadde bagenze okuvuba emmamba mu kitoogo ekiri ku lubalama olw'ennyanja Nalubaale bwe bagudde mu nnyanja ne bafa. Kizibu okuba nti oba akaato kano kamiza amazzi ng'ate omu ku bo kigambibwa nti abadde tasobola wuga. Okusinziira ku Costa Ndagire ssentebe w'ekyalo abagudde mu nnyanja ye Giovanni Salingo n'abadde muyizi mu siniya eyokusatu ku ssomero lya Kojja SS erisangibwa Ensanja mu Katosi Town Council saako Livingstone Kyaze. Ssentebe Ndagire agamba nti ye mutuuze munnaabwe yafudde abadde akola gwa bupakasi ku kyalo ng'amannya ge tegannategeerekeka. Mutuuze tubadde tubeera naye nga yava Burundi tetumanyi bantu be tetumanyi gye yava. Abavubi bagamba nti basanze engatto z'abagenzi ku lubalama era beeyongeddeyo basanze akaato k'ebise wabula nga bakabaddeko tebaliiko. Basanze engatto zaabwe wano ku lukalu abavubi bannaabwe ne basanga akaato nga kasigadde kungulu ku mazzi n'engoye zaabwe ne bamanya nti bano bannaffe baafudde. Abatuuze bagamba nti bandiyagadde okuvuba mu nnyanja ennene wabula embeera ey'okunyigiriza eri ku nnyanja abavubi baasalawo okuvuba mu bitoogo okufuna ku byennyanja batunde engeno gye bafunira ebizibu. Tuli bubi tudaaga tubonaabona kati obutabba abantu nakubba kuba butayimbwa tufiira mu ntobazi kunoonya kyakulya. Bwe tukolera ku nnyanja ennene batukuba mbooko batusiba n'emirimu gye tuba tukola kubanga olw'obusobozi baffe ffe tuli bantu ba wansi. Abatuuze ate na buli kati bakyebuuza omutaka okufa bwe babadde bakungubaga era ng'onoolufudde aziikiddwa mu kibanja kya mukama we. Nnyina wa Giovanni Sali ategeeza nti mutabani we abali takola nko byakuvuba era kimwewuunyisizza banne okujja okumumbikira nga bwagudde mu nnyanja ng'avuba. George Kyaligamba kojja wa Kyaza agamba nti bagenze ku nnyanja okuvuba ku lw'omukaaga ssaawa nga 5 nga bwagenze okuziba nga tebalabikako kwe kwessa mu ddene okugenda ku nnyanja okutandika omuyigo. Okuva ku lunaku olw'omukaaga ng'abaana abo bagenze okugenda okunoonya ku kava ssaawa zaalinga mu 5 zituuka mu 9 abantu balabikako. Irene Nakimuli nnyina wa Livingstone Kyaze ng'avudde Luwera ategeeza nti bamukubidde essimu ne bamutegeeza nga mutabani we bwagudde mu nnyanja. Muto wange nankubira essimu nga ntegeeza nti mutabani wange agudde mu mazzi.
nasoose butakikkiriza naye nankakasa naŋŋamba kituufu baaba omwana akoze eki yagudde mu mazzi era afudde. Abakulembeze bakubiriza abantu okwewala okuvuba mu bifo ebyobulabe era n'okulaba nga bakozesa obwato obugumu. Abaana bali waka okubeera nga tubakubiriza nga tubagaana obutatuvaako kugenda mu bintu ng'ebyo. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Lubula lolya n'ekino kyaffe ky'emizannyo agataliko nfuufu wano ku Bukedde TV1 tandikidde Maulega nako olunaku olwaleero kwe kubadde okusabira omwoyo gw'omugenzi Obadia Ssemakula eyaliko sita wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira eya Uganda Cranes nga mu kiseera kye kimu kwe kubadde n'okumukubako eriiso evvannyuma. Weziweredde saa 7 ez'emisana omubiri gwe yaliko omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga Uganda omugenzi Obadia Ssemakula gutuusiddwa ku kanisa ya St Andrews e Bukoto okukusabira okusaba kuno kulembeddwamu Reverend Canon Mika Bwami. Yeetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde abooluganda lw'omugenzi emikwano muli abaguzannyako abeegattira mu kibiina ki Former Football Initiative n'abatendesi wamu n'abakungu ba FUFA. Reverend babadde abuulira akubiriza abantu okudda eri Katonda kibayambeko okutereeza amakubo gaabwe nga malongoofu era n'atendereza omugenzi nga bw'abadde mpagi mu buweereza buno. Abakungubazi ab'enjawulo nabo boogedde ku mugenzi nga bw'abadde mpagi Luwaga naddala mu kisaawe ky'omupiira. Kwani Obadia Ssemakula yalina omutima mungi nnyo ng'ayagala banne balonda mu baasanga. Ate naffe abaali bakulira ttiimu y'omupiira ekitongole ng'Obadia yeetwange abangu ennyo okunnyonnyola. Pulezidenti w'ekibiina ki FUFA Moses Magogo mu bubaka bwe bwatisse Patrick Ntege atendereza nnyo emirimu egyakolebwa omugenzi era bw'atunga ekibiina bawaddeyo amabugo ga bukadde 4. Amaanyi gaffe n'abasaba omupiira gali mu kwegatta. Obusibu bwaffe bwonna buvudde mu kwemaaga. Buli alaba yabeegasse ate n'abaddako n'ateeka eno oli n'ateekawa n'ateeka eno. Oluusi abantu tuyambye basobola tuyamba tuliki. Omuwandiisi wa Nkalakali ya Minisitule y'ekikula ky'abantu asuubiza nga bwagenda okwanjulisa eri NSSF okulaba nga basitula embeera y'abazannyi wano mu ggwanga. Nja kutuusa amaloboozi agavudde wano mu kuwerekera munnaffe Ssemakula tukyogereko tulabe bwe tusobola okukolagana ne clubs oba ne ttiimu abazannyi baffe si ba mupiira bokka ogw'ebigere abawala n'abantu abalala bonna banabyamizannyo ekyokutereka essente ng'omuntu okyasobola okuyingiza ndowooza kikulu nnyo mu bulamu. Ate ffe abaweereza omupiira mu budde bwange obw'okuweereza omupiira we namusangira kale yali akuze namukko ng'anaatera okuba nti ava ku mupiira naye nga Obadia bw'akwata omupiira naawe kennyini the rate of acceleration ku mupiira nga naawe ku lulimi olunyumirwa by'oyogera Obadia n'omupiira Obadia n'omupiira Obadia n'omupiira agenda kulosinga ku muntu n'akulosinga. Oluvannyuma abakungubazi bamutaddeko ebimuli omu n'okumukubako eriiso evvannyuma. Oluvannyuma omubiri gwe gutwaliddwa ku kasaawe k'akadiba bannabyamizannyo b'enjawulo gye bagenda nabo okumukubako eriiso evvannyuma olwatwalibwe Nakaseke ku bijja by'abajjajja be gy'agenda okuziikibwa. Kitalo nnyo ekya Obadia Ssemakula twongera okusaasira ab'enganda n'ab'emikwano n'okusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa. Njagala tugende tulabe abamu ku bawanguzi mu mpaka za FIASA oba emizannyo gya FIASA egy'amasomero ga senior ne primary egy'obuvanjuba bwa Africa egyabadde Kakamega mu Kenya. Abawangudde baniziddwa mu bitiibwa. Kakamega Empaka z'amasomero ga senior eza FIASA Games zakomekerezeddwa mu ggwanga lya Kenya nga bachampion b'omupiira mu balenzi aba Bukedde Comprehensive nga bakulembeddwamu kapiteeni waabwe Ronald Sekibengo bakwasizza Honorable Anita Monk Speaker of Parliament era nga yenannyini essomero ebikopo bye bawangudde mu mupiira ne volleyball. Wano Honorable Anita Monk ng'asiimye ttiimu eno olw'obuwanguzi bwe batuuseeko ng'ali wamu ne Pulezidenti wa FUFA ne bawa ttiimu eno emitwalo 2 egya dola ng'akasiimo. We promised you a winning bonus of $10,000.
$10,000 from the executive director. And $10,000 from the FUFA president. Bageragabananga abakochezi baabwe n'abasomesa baabwe ababadde ku part of delegation ebadde ekola omulimu guno. So nze nsuubira buli mwana ajjafuna bamusanyufu. Ate b'abawongozi b'omupiira gw'abawala aba St. Noah Girls nabo bakwasizza abakulira essomero lino ebikopo bye bawangudde wakati mu ssanyu. Ebikopo babikwasizza akulira essomero lino bamukwasizza ebikopo bibiri okuli eky'omupiira n'ekyensere ya 5-5 bye bawangudde Kenya. Ono mu kubeebaza naye abakwasizza kapeeta za fridge buli muyizi. Ebizannyo bino biina ekintu eky'enkizo kye biteekamu abaana. Ekyokusooka enneeyisa yaabwe ekyukamu ku baana ba bulijjo. Ngeri y'emu n'essomero lya Muza High School nabo bayaniriziddwa mu ssanyu oluvannyuma lw'okuvuganya obulungi mu muzannyo gwa lacrosse nga bano bamalidde mu kifo kyakuna nga Tusima Harriet omukulu w'essomero lino yabaaniriza. Era abaana bazanye bulungi era bakoze bulungi. Tuweebaza Director w'essomero lino Mugungu Salongo Wilson Muzanganda olwa support. Twasobodde kufuna kifo ekisooka kubanga Abannakenya babadde tafu ge mazima. Muza High School guno gwomundi gwabwe gwasoose okuvuganya empaka zino eza fiasa nga balina essuubi nti eziddako bajja kukola bulungi. Ate nga tuvideo tugenda kebuluga nga kataliko okukyusa kyabazanyi Manchester City evaayo okuba nga yakubiddwa Tottenham nga yatebeddwa ne goal Pep Guardiola paka na kati jakyewunya. Batandise oba bongedde amaanyi mu kulaba nga bafuna Donnarumma okumujja mu klabu ya Paris Saint-Germain mu Bufalansa omukwasi wa goal enzalwa ya Italy. Bino n'ebirala bingi mu ggulire lino erijja. Timber, Saka, chance, goal! Arsenal lead 2-0, Bukayo Saka, his first chance in the game. Akatale k'okukyusakyusa abazanyi ku Bulaaya kasigaddeko ennaku 5 zonna kagalwewo mu butongole nga ttiimu ez'enjawulo zikyenyweza. Nga gava mu klabu ya Man City galaga nti Tottenham eyagala omutanyi waabwe mu Brazil Savinho ng'ono Tottenham eyagala kumutwalira ku bukadde bwa pawunda 6. Ate klabu za Bungereza okuli Man City, Arsenal ne Liverpool zonna zaagala omutanyi wa Real Madrid. Omubrazil Goaz Rodrigo ng'ono Real Madrid erinze kulaba omusingo kilabu zino ze baleeta ku muzannyi waabwe. Kilabu ya Tottenham era eyagala omutanyi wa West Ham Lucas Paqueta ng'ono ne kilabu okuli Aston Villa naye mutunuulidde. Oluvannyuma lw'okuviibwako omutanyi waabwe Eberechi Eze aba Crystal Palace baagala okuleetako Ono Gallagher ku bbanja okuva mu kilabu eya Atletico Madrid eya Spain. Wabula kigambibwa nti aba Atletico bakyamwetaaga wabula singa baleeta ssente ze baagala bayinza okumutunda ng'ono abazannyidde emipiira 50 mu mpaka zonna. Gechide musike by'emizannyo ekyo kyonakole birala byonna tujja kuba tubifuna olunaku olw'enkya kutandika mu kyenkya Amoja Blani akumata kumira mpeera musole bulungi mweraba. Mwebale kutulaba bannaffe bwegatyo agataliko nfufu wegatambudde ekiro ky'olunaku olwaleero mbebaza akaddaako kemutuwadde nze Sanyu Robina Mweruka n'emmibbo mulungi. Yitako mba kushona designs kuna Mirembe Road oba ku Zai Plaza ufune Gomez n'engoye zonna ez'emikolo ez'omulembe. Katonda abakuume musule bulungi mweraba.